ba private persons babutuwa kati ng'amabaasi ago galaba gavumenti tegalina kati erina okulaba nti waliwo abo bamusiga nsimbi abalina essente abasobola okugatuleetera wano kyokka ensimbi government ekola ki? Government erina amabaasi ogambe teyina sente teyina mabaasi twalinako kampani bagiyitanga UTC yali y'amabaasi yaliwo nnyo mu biseera by'obote muzungu ye yatulekera kampani eyo era kampani eyo erabiriddwa bazungu bangereza mpaka ku bote tu wano UTC ye yalingawo oli yayimiriranga kakati nga boonalaba ng'ekawempe oyimirirawo n'owaayo akasente katono ne bakuwa kalisiiti basi za gavumenti nekuleeta paka ku City Square bwe bagiyitanga abaana b'essomero batambuliranga mu basi ya UTC kati waliwo ko basi z'Abaganda bwe baziyitanga z'Abaganda niyo zireeta baali bantu ba bulijjo bannyinizo zalimu owekitiibwa sense kulubya mwalimu abasajja nga ba Ndese Bugerere Bahaji Abasi kyebava batuuma kati wali wansi paaka bagikoleeyo Baganda be bagyekolera ochulide kwe kutuumawo ne paaka y'Abaganda naye kati bwe bakubuuza erinnya lyayo tolimanyi na kulimanya kati olaba ezo zakola ki zaavaawo kakati mukulaba nti obuweereza obwo buba ku bantu ng'ate gavumenti ejjenta ebintu ebyo bingi nnyo byatuukawo mu kye bayita okuta IMF ne World Bank yali ebyagala nnyo naye nze nalaba nga nkola y'abacapitalist na kudduka kwongera maaso kye bayita neocolonialism eyali akufuga bwaddamu n'akufuga nga takufuga butereevu wabula ng'ayita mu ngeri endala bakiyita okuta ebyenfuna Nyerere yabiwakanya nnyo buli omu osobola okuva mu Amerika n'ojja n'otandika okusiga ensimbi mu Africa naye Nyerere yagamba tosobola kutaba otyo obeera ng'aleese heavyweight azanye ne mosquito weight nti ekampani eve mu Atalanta egende Tanzania evuganye n'abe Tanzania bamusiga nsimbi abali loko abaloko kati mu buses abamusiga nsimbi betwasinga okufuna bali loko abaffe naye nga kigulewo n'abalala basobola okujja ne bavuganya ekirala eyagala obuweereza obwo bubeere ate mu ngeri y'emu eyagala abantu baleme kufuna buzibu wewava kye bayita regulation basi erje ekole ezibikire ekyo gavumenti ekigiremye okuzibikira kyokka abantu batambuliremu naye ate abantu abo baleme kufa mu bubenje bayisibwe bulungi ate era mu ngeri y'emu gavumenti esoloozeemu essente ezitambuza ensi olabye obuweereza safety abantu okubanga batambula nga tebafudde balamu ate mu ngeri y'emu omusolo ebyenfuna okawulidde akugambye nti baalina okweraliikirira baalumizibwa buli we balaga nga babasolooza essente zino zoolaba mu tteeka lino kati tetwogerako tezitwalibwa ba KCCA zigenda ku akawunti ya Uganda Revenue Authority mu kitavu bwe zimala okutuuka ku akawunti eyo ne ziweerezebwa mu consolidated fund nga bwagambye ezo local governments zonna basi zino gye ziyita gye musuula emisito gy'ennyama nga muliddeko gye musuula obuveera nga balina okulongoosa amakubo mwe muyita ge mubomola zituuka ne zikola zibajeti embalirira yaazo erukaya kakati yunura ereeta bajeti ku luguudo okwo kwe muyita nga mulubomola bajeti eneekola oluguudo oba odduddaabiriza
kati budget ezo bwe zijja mu ministry ya finance nga bamaze okuyisa batandika okumogola sente ezo ze mwajja muteekayo mu misoso gino gyolaba bw'owa insurance kati oyogedde ku comprehensive ne third party naye bw'osasula comprehensive ne third party eba covered kuba comprehensive boogera ku kiramba kyonna third party eyo ye insurance eyamba ono omuntu owokusatu haja akantu ako nzikiriza abantu bakategeera omuntu owokusatu si nyini baasi si oli owa insurance eyakuwadde policy wabula omuntu alumiziddwa baasi yasasulwa kye bayita third party insurance gweyamba third party insurance law eteeka eryo ligamba nti bw'abanga alumiziddwa muntu omu bw'aba asasulwa okuliyirirwa tekusukka kakadde naye bwe babanga abalumiziddwa bangi bw'ebanga insurance company esasula tesukka bukadde 10 katugambe baasi ebadde edduka netomera akatali bonna omugatte bonna abalumiziddwa balina okuweebwa miliyoni tezisukka 10 naweebwako ebiragiro genda mu kooti etaputa semateeka katereze kano abantu abasinga bino tebabimanyi n'amakampani agagaba insurance nago tegasomesa bantu ne insurance regulatory authority nayo tesomesa bantu ku bya insurance bino kakati njagala okalambulula awo ensi bwebanga etumidde akatale kantwala ekyokulabako kyeyogedde kyennyini abantu 3 ne balumizibwa bakoseddwa insurance company bw'eba eriyirira tesukka miliyoni 10 ku buli muntu oba ku bonna kweyo enjega eba ye third party insurance bw'obanga owulira olyazamanyiziddwa tekiweze noonya avunaanyizibwa ku kabenje ako omuwawaabire ng'omuntu akwongere osobola okuwawaabira ddereeva ne kampani yaako eyamuwa omulimu oba nannyini baasi eyo emmotoka eyo naye eyo nga tetunnatuukayo kankubuuze gwali eyo avuga emmotoka omanyi nti third party insurance eriwo okukuyamba gwe ng'omaze okuba nga otuusizza akabenje ku muntu owookusatu katugamba obadde ovuga emmotoka yo n'otomera owa bodaboda muli bameka abasobola okugamba owa bodaboda nti insurance company yange ye Nyombi Insurance Limited gendayo bakuliyirire oba okwata mu nsawo n'owaayo yaba bodaboda baba bakulinze obasindike wa insuraawo oba bo baba batami engumi bayavuze dda kategedde kalabyako kakati mwe mwakoowa okubasolooza bali nabo ne bagamba ye nga minister omanyi minister alina obuyinza okuleeta gye bayita statutory instrument era neteeka kati tusoma kwano nalabye nga mu kino muli neteeka bakoze statutory instrument kakati njagala okukulaga bwe babeera oba nsooke balagira ku busiraamu ng'eddiini olaba Qur'ani ye constitution ey'oku ntikko naye mu Qur'ani muno bw'ogisoma ne wabaawo ky'otategedde bulungi ekibuzeemu okumerengula ng'odduka mu hadithi ne sunna z'omubaka nti ye y'omubaka Qur'ani bwe begambye okusaala nga tetubuulidde tusaale tutya y'omubaka yasaalanga atya okalabyako yakkirwako obubaka kakati bw'olaba ng'olemereddwa ate otuuka n'ogenda mu ntaputa z'abamanyi ndi yeye kakati ye Imamu Shafi yakitaputa atya okalabyako kanzireyo ku mateeka g'ensi eno wali muntegedde constitution yegamba wanaabangawo local government ez'ebitundu neyongera negamba parliament enaakolanga amateeka agalambika enzirukanya ya gavumenti ez'ebitundu okalabyako constitution yo ekomyawo terambise zeziriwa naye gambye bugambi
parliament enakolanga amateeka aganaafuganga gavumenti ez'ebitundu. Parliament bwemala netuula negamba constitution yatulagira nekola etteeka nga baliyita Local Governments Act. Zeryeteeka erirambika emirimu n'enkola za gavumenti ez'ebitundu. Naye nayo yennyini etteeka eryo erya Local Governments Act neritamalayo nerigamba nti bwe wanaabangawo obwo obulumidde minisita anaakolanga statutory instrument. Yo ennyonnyola wali negamba minisita yaani bwe tuba twogera ku kino owa local governments. Kati obuyinza oyo minisita gyabujja teri alina buyinza kukola mateeka okujjako parliament mu kawaayiro ak'ensanvu aka constitution. Naye parliament esobola okuwa ku buyinza bwayo n'okola amateeka. Kyova olaba ne local governments zikola amateeka. Ze bayita bylaws, ze bayita ordinances. Bw'ebeera district ekola ordinance. Bw'ebeera eri local government eya wansi ddala ekola bylaw. Neero si esobola okukola bylaw naye etteeka lyayo terisobola kuyimirira okutuusa nga lizze ne liyisibwa ne likakasibwa gavumenti ey'ekitundu ebeera waggulu ne attorney general n'akakasa. Minisita obuyinza obwamuweebwa parliament kwe kukola statutory instruments. Kati ne wano eno statutory instrument bweto bwe yaleetebwa olw'okwemulugunya kwammwe nga temukooyo basolooza eyo yonna ne bagamba katukikole wamu wano. Nalukola wategeera amateeka. Amiina. Kangadi. Nange. Singa kale nabadde ne ssente. Singa saali kuwaddeyo. So wansitwala mugezi okuzuula omugezi. Kakadi. Mama nyabo, ino internet wenyukanga ekizungirizi. Ate kamera ya yolumamyo. Banange ebyandaka ku buggo. Buno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusinyisa emitwalo 49 zokka. Usasule mpola mpola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire gig 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegambulire kabodi supa kati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Yes, tukomyewo. Kanso sagala kwirabira abantu awo statutory. Kati bano bako basolooza buli. Basolooza. Okwemulugunya. Oli n'agamba okwemulugunya kwammwe nkuwulidde. Naye okwemulugunya kwammwe wadde mukuleesi tetugenda basonyiwa basolooza. Wabula tukatubasolooza eki omulundi gumu. Etteeka lino lye mulaba lirina okukunukira. Newankubadde baali tebalina kyakukola mu kukunukira okwo. Haji Nyombi kankubulire kino. Emyaka egy'emabega bakola amateeka katujja n'osanga nti emabega bagambanga nti omulamuzi anaalyanga lanchi ku siringi 118.